Kitwa Tehran wetugenze tulaba atagagenda maaso n'okuba nti gatambulira wano bano oluvannyuma lw'okwekuba okumala ennaku 12 ekiriwo kifaanaganye ne Cold War kabeera kaseera kakola byakulwanyisa n'okwogera ebigambo ebingi kaba kaseera kakola byakulwanyisa n'okwogera ebigambo ebingi ke kabeera waawo kaakati ngenda kukubuulira ekiriwo naye okusooka kankubuulire eggwanga lya Iran bamaze okuba nti balangiridde bagambye bagenda kuba beesonyiwa okusooka bagenda kwesonyiwa system eya GPS Global Positioning System baagala okuba nti bagivaako. Gavumenti okwetoola ensi yonna eziwerako babadde bagenda maaso n'okulaba ebadde bitambula Ukraine ne mu kitundu ekya Middle East nga batunuulira ebyokulwanyisa ne technologies kosa tactics ezibadde zigenda maaso. Kakati mu lutalo olwawedde America n'eggwanga erya Israel byalaze tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo wakati mu lutalo ate ne Iran n'alaga tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo wakati mu lutalo. Kakati ebintu tebikyali byakulwana bulwanyi olina okuba ne tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo okuwangula olutalo lwonna. Nabagamba nti eggwanga lya Isirayiri baakosa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ne bagenda bajjako sisitemu za Iran nga tategedde nga baakatuuka bati ne bajjako sisitemu za Iran nga tategedde ne balonkinga drones nga tategedde byalimu ampuliriza byalimu tekinologiya. Kati ne Iran wakati mu kulumba Isirayiri nabo bagamba nti baakosa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo n'omu ku tekinologiya yali mizinga ne gitandika okuwugulaza sisitemu z'Abayisirayiri ne giyitawo kati biri mu tekinologiya. Kakati mu lutalo olwo Iran egamba nti waliwo disruptions okutaataaganyizibwa okwa GPS signals. Ebyuma bya Iran byafuna okutaataaganyizibwa okwa GPS signals zaabwe nga bazikwatamu. Iran egamba nti n'amaato gaayo ag'oku mazzi galudde nga gafuna okutaataaganyizibwa GPS Global Positioning System eyambako okumanya direction. Kati bagambye nti bagenda kuba bafuna alternatives. GPS bagenda kugivaako bagenda kuba bava ku GPS esinga okukozesebwa America n'amawanga mpuliriza ag'abazungu amalala. Kati batunulidde alternatives okuli gye bayita Beidou system. Bagamba nti katulabe Beidou bagamba tomanya eno eyinza bayambako. Iran baagala bakozese eno ey'omu China navigation satellite system ey'omu China balabe nga esikira GPS gye bagamba nti GPS ebuza signal ate esobola obaloopa ne babakuba. Esobola obaloopa. Kati Iran bagambye nti mu byetuli mu kwetegereza system eno eyinza okuba yavaako obuzibu abasajja mu kututagetinga. Kati baagala okuyingira gye bayita Beidou ya musajja ayitibwawo mu China. Enkolagana y'omu Iran n'omu China nayo yeeyongedde naddala olutalo nga luwedde. Amawulire gaagenda maaso n'okuba nti gavaayo ne gagamba waliwo n'ennyonyi ekika kya J-10 ez'omutawaana ezatuusibwedde Iran. Era nga kigamba okuba nti omu Iran atunudde nnyo China okumuyambako ku nsonga ez'enjawulo. Kaakati tutegedde nti mu nnaku ziri 12 Iran egamba nti GPS eno eyinza okuba yemu ku kanaluzaala. GPS signal system eyinza okuba nga yemu kanaluzaala batandise okutunula ku y'omu China bagiyita Beidou. Baagala kuva ku GPS esinga okukozesebwa okwetoola ensi yonna. Jjukira nti Abarasha nabo GPS bagivaako balina eyabwe gye bayita GLONASS gye basinga okukozesa Abarasha. Kati yo China nayo tekozesa GPS eri ku yaayo gye yeezimbira gye bayita Beidou. Beidou
abalasha bali ku gronasi. Irani abadde wakati mu kusoberwa ayagala kukozesa gronasi oba akozesa y'omuchina. Ndoza bagenza okulaba nga y'omuchina eri beta. Kati amolege tuina kategeza nti abasajja bayitibwa ba Iran wakati mu kwagala nabo okwenyweza n'okunyuza security yaabwe balabika nga bagenda kuva ku GPS Global Positioning System badde kweyo y'omusajja ayitibwa omuchina gye bayita Beidou mu kaseera kano nga bitambula. Abayisirairi bagambye batugambye nti Ayatollah anywa enjaga nabyo ko bifune. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ku myaka 86 egy'obukulu omukulembeze gw'eggwanga lya Iran w'okuntiko Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amawulire okuva mu ggwanga lya Israel gategeezezza nti musajja asiiba ku njaga. Isirayiri waliwo akaunti ampuliriza ya X oba giyite Twitter, former Twitter account ya X ekozesebwa abasajja ba Isirayiri aba Mossad ekitongole eky'abambega bagenze maaso n'okuba nti bafulumiza amawulire. Isirayiri negamba nti byetuzudde, bagambye nti byetuzudde bamulondodde mbatya anti bo bambega. Ekitongole ky'abambega ekya Isirayiri ekya Mossad bakawangamudde ne bategeeza nti wakati mu kwetoloola Ayatollah bongedde okukizuula nti omusajja ono ekisooka yeebaka hafu edde. Isirayiri ne Irani tebiriggwa kati. Abayisirayiri bagambye mu bye bazudde ku Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yeebaka hafu edde olunaku lwe lulimu essaawa 24 yeebakako essaawa 12 abamutulo bagaye bakizudde abamutulo nga yeebase nga yeebaza yazimba. Ekyokubiri bagambye nti bwazuukuka bwati okubaako omulimu gwakola bamuwa ku njaga. Bagambye nti musajja atakyalina busobozi kuddukanya ggwanga Sayyid Ayatollah Ali Khamenei consuming drugs and conversing with the spirits nti anyumya n'emizimu. Anywa enjaga n'okwogera n'abagenzi. Bagambye Abayisirayiri ba Mossad bagambye bakizudde anywa ku njaga bwazuukuka yeebaka essaawa 12 mu lunaku yetaliiko misana aba yeebase oluzuukuka nga anywa kayaga. Omala okunywa kayaga nga atandika kwogera n'abagenzi. Ayogera n'abagenzi bakasemu Suleiman ba Hussein Salami nti olwatambula alaba mizimu gy'abagenzi. Bayisirayiri be babyogedde. Kakati byatandika biti wiiki eri amawulire gafulumira Iran gwali mukutunga guli linked nga kukolagana n'amagye ga Iran ag'empingu rather ag'omutawana ge bayita IRGC be bafulumya amawulire nga bakulokota Ssaabaminisita wa Israel nga bagamba nti omukulembeze w'eggwanga omulamba baali ba Iran baga nti omukulembeze w'eggwanga omulamba ayinza atya okudda mu byajjuju mu byakalogo kalenzi. Batugamba nti balina Katonda naye balimba tebalina Katonda. Abapasajja Netanyahu abeera mu ssabo. Netanyahu wajjuju wabajjajja abeera mu kuyita misambo giyama Abayisirayiri mu ntalo era nti ne mu lutalo luno olw'ennaku 12 Isirayiri yakozesaako ku byeddogo. Bakozesa ebyeddogo balina n'obupapula bwe baasuula mu kibuga ekiyitibwa Tehran nga buliko n'obuwanga obupapula nga buliko ebigambo buliko n'obuwanga. Irani yabyogera eri wiiki. Kakati akaunti okuva mu Isirayiri ya X naye nga kigamba kuba nti ekolagana oba eri linked n'ekitongole kya Mossad ekyabambega nabo ne bafulumya it is a counter attack. Abayisirayiri nabo bazze n'owaabwe ne bamutwalira bagambye nti muwammwe tukizudde yeebaka essaawa 12 abeera yeebase bwazuukuka
mukwebakana esawa 12 abeera anyumye na mizimu kakati ate bwazuuka engeri atakyali sitedi musajja akaddiye wa myaka 86 nga mumuwenjaga olwo ng'asooka ategeerategeeramu. Jjukira nti 86 gy'alina Isirayiri Netanyahu wa 75 yabadde na mulwadde awo jjojjuuza olubuto lwamugwiridde. Kati ebintu bigenda maaso n'okuba nti ampuliriza bitambula. Iran tebannaba kwanukula naye nga omwezi ogwedde akawunti yemu eyo yagenda maaso n'okuba nti efulumya amawulire agawerako mu baategeereza nti n'obulamu obwa Ayatollah Ali Khamenei mu kaseera kano nti si bulungi gyali. In fact bagamba nti Ayatollah musajja mulwadde era nti alowooza nnyo ku basikaabe akaseera kano. Israel egamba nti mu kaseera nga Iran omukulembeze gwe Iran takyasobola abeera mu kwebaka na kwogera n'abagenzi na kumuwanjaga. Eggwanga lya Iran lirina ebizibu bingi, tebalina mazzi mayonjo, nti tebalina masannyalaze n'ebyenjigiriza bibi okusinziira ku basajja bano abayitibwa Abayisirayiri. Kati mbagambye nti bino ebyokwekuba bibeerawo nga bwe walabye, naye kati ekiriwo oyinza okiyita kolodiwo. Lutalo nga terulimu kyasi, terulimu bomu, terulimu muzinga, lugenda maaso kati wa Isirayiri n'eggwanga etibwa erya Iran. Okitegeera, lulimu ebigambo, lulimu okwewayiriza, lulimu okweyonoona, bimu ku ebyo ebigenda maaso n'okuba nti bitambula muna mu ggwanga etibwa erya Isirayiri. Bagafulumizza ne bagamba nti bakitegedde anuusa kayaga okufuna mu kutwanyi oba olyawo okulembera eggwanga eriyitibwa erya Iran. Agamu ku amawulire agagenda maaso n'okuleka nti gafulumira mu kibuga ekiyitibwa Tehran. Gathaga ntugasanze munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Isirayiri bwe batyo bategeezezza akadde kano. Jjukira nti wabaddeko ensisinkano wakati wa Iran n'abakulembeze b'amawanga ago aga Bulaaya newankubadde nga tewali kyamaanyi nnyo kyagenze maaso n'okuba nti obaolyawo kivaamu. Iran bagamba nti we baasibirawo ewo bajja genda maaso n'okuba nti obaolyawo bakulaakulanya uranium. Bogo bagamba nti wabirembe tebalina nteekateeka yonna yakola byakulwanyisa obaolyawo bikozesa amaanyi ago aga nuclear mbeera nga bwetambula. Kati bwekityo bwe kiri bimu ku ebyo bye tugenda maaso n'okuba nti tufuna, bimu ku ebyo mukwano gwaffe bye tulengedde munda mu ggwanga eriyitibwa erya Irani. Ebirala tunaba tongedde okuba nti tulobayo ate tunaba tubikuleetera naye nga sofa bwe bityo bwe biri. Ayatollah enjaga aginywa taginywa tewali amanyi naye nga Isirayiri intelligence egambye enjaga aginywa. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekwali omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo wabula nnyo wenna akyatumbudde akadde kano kennyini. Tugenda okulekera essaawa ey'okubiri naye nga nkujjukiza Kampala University Original bategeeza abayizi abamaliza sini ey'okuna ne sini ey'omukaaga saakuna mmwe abaagala upgrading nti okuwandiisa okwa August nteeke kwatandika dda amasomo ag'enjawulo. Abaagala okusoma emisana dde evening weekend ne any service program okuwandiisa kugenda mu maaso. Bayitanamu abayizi abeetaaga okuyambibwako ku tuition okuwandiisa ku higher education students loans ez'omwaka guno mugende mwewandiisa obutasukka ennaku z'omwezi 31. Mugende ku ttabi lyabwe ekkulu erisangibwa wali ku lubalama lw'ennyanja eggaba oba okube ku noti 771 666 975 noti 771 666 975 essimu endala ne ku WhatsApp kweri noti 7 noti 6 48 389 noti 7 noti 6 48 389 banguka kuguka kulaakulana ne Kampala University Original, the capital's chartered university. Genda kuba ati munange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Tugamba nti kakati osobola okugoberera Pal FM ku mitimbagano gyaffe. Pal FM News ebeera TikTok ne Pal FM News ebeera YouTube ne Pal FM News ebeera TikTok. Kakati gendayo otufune butereevu kula kimu ku likinga ku sharinga no commentinga ate buli kimu
kijja kuba kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. MTN bakyatuteekamu ensimbi ke batuze mu ssaawa ey'okubiri. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola. Nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga star 165 star 5 star 2 star #. Okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna, vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumanya ebisingawo kuba ku 032 Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku